Essula 13. Kaakano njija gye muli omulundi ogwokusatu. Mu kamwa k'abajulirwa ababiri oba abasatu buli kigambo kirinywera. Nalaalika era ndaalika nga bwe nakola bwe nali eyo omulundi ogwokubiri, era ne kaakano bwe ntyo nga siriiyo. Mbagamba abo abaayonoona edda n'abalala bonna nti bwe ndijja nate sirisaasira, kubanga munoonya ekitegeeza nga Kristo ayogerera mu nze, atali munafu eri mmwe naye alina amaanyi mu mmwe, kubanga yakomererwa olw'obunafu naye mulamu olw'amaanyi ga Katonda. Kubanga naffe tuli banafu mu ye, naye tuliba balamu awamu naye olw'amaanyi ga Katonda eri mmwe. Mwekebere mwekka obanga muli mu kukkiriza. Mwekeme mwekka. Oba temwetegeera mwekka nga Yesu Kristo ali mu mmwe, wabula nga muli abatasiimibwa. Naye nsuubira nga mulitegeera nga ffe tetuli batasiimibwa, era tusaba Katonda mmwe mulemenga okukola obubi bwonna, si ffe okulabika nga abasiimibwa, wabula mmwe okukola ng'obulungi, ffe ne bwe tulibeera nga abatasiimibwa. Kubanga tetuyinza kuziyiza mazima wabula okugayamba. Kubanga tusanyuka ffe bwe tuba abanafu, nammwe bwe muba n'amaanyi. Era na kino tukisaba mmwe okutuukirira. Kyenvudde mpandiika ebyo nga siri eyo, bwe mbeera eyo nemu okuba omukambwe, ng'obuyinza bwe buli Mukama waffe bwe yampa olw'okuzimba so si lwa kumenya. Eky'enkomerero, abooluganda, mweraba. Mutuukirire, musanyusibwe, mulowooze bumu, mubeere n'emirembe, ne Katonda ow'okwagala n'emirembe anaabanga nammwe. Mulamusagane n'okunywegera okutukuvu. Abatukuvu bonna babalamusizza. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeerenga nammwe mwenna.